CBS FM radio kwa chali abavuka ba mulemba mutebi chacha bya mizanyo za James Ntambi tusigaze dakika 16 tuwa kusawonyezo kumacha unakulwa balaza zira 22 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020 njagala okulamusako ku Mutesa Sida Ibra lero birthday omuliza wa CBS nyo ojaguza n'abasajja nga Christopher Smalling wa timu ya Roma akonye myaka 32 Dwight McNeil wa timu ya akubira mu Burnley lero akonye na ya 22 egyobukulu Malone Fellaini akonya 34 Diomansi Mbokani omukonga akonya 36 then walo no mutendesi bamuyita Tottenham Frings yali musajja mukubi wa mupira makati mujikire ko timu zinga Borussia Dortmund timu zinga Bayern Werder Bremen nilera akonye myaka na 5 so Mutesa Sida Ibra tukagaliza amazali wa malungi njagala no kulamusako banafa bali ku Sina Timber Dealers wali wakiso namwe mwe bali nyokwe kumira ku CBS FM radio senani mwaiswana balabo nabo lina ba mwe bali nyokutuliriza Masaka ku date ya 27 omwezi guno gwa November ku Royal Gardens wajja kuba yekikonde Masaka Boxing Club ojja kubetunkane Budu Boxing Academy okuyingira mutwalo ne15 mugende mulabe ekikonde ekyo kitegekedwa bulungi nnyo atenga n'abagenda okulwana bonna bakugu njagala kujukiza banafa aba Star Times bakugamba gula dikodo gitekeeka ekyamasanyu kyonna obenga okisembeza kulaba liigi ya Uganda ekyo ojja kuba okimaze kubanga liigi ya Uganda ebera kusanyuka TV naye ate era tulina ne local channels zonna ku Star Times atenga neza abazungu kweziri okuli omupira gwa Bundesliga ono basketball zino channels z'abaana azino z'abakyalo okuli movies kuno kuliko music bina tubirina kakati ati twayongeddemu obukodyo obupya bw'osasula ebisale by'omwezi tuku upgradinga n'omwezi omulala mulamba ku buke ebiddako then ate era tulina ne promotion endala bw'osasula ebisale by'omwezi oba n'ogula decoder oyingira mu kalwa kageno kuwanguza ebirabo ng'obukadde obusatu mu mpeke obukadde obutaano TVs school fees tujja kubiranga n'akalulu buli nnaku z'omwezi 3 omwezi ogwa December no tujja kubiranga n'akalulu buli week kajja kutandika 3 omwezi ogwa December ako ka Christmas Star Times bwetu bwekoze mu mbere n'olwekyo jettanire nnyo ojja kulaba embeera bwe kutambulira obulungi agala okumanya ebisinga ku Star Times ku besimu eri note 3M7 1017 777 note 3M7 1017 777 ate Yuvrage International bebakola pikipiki ya TVS 125 pikipiki esinga zonna ine migaso mingi nnyo temalaga faafa yetika nnyo ita ku ngude za buli kika omutto gwayo mugazi ate amafuta enywa kitono lite mwevuga kilomita nga 10 omusobyo ekira kyina pikipiki ne trackable singoli abagikubye ko bagitrackinga n'ogifuna osobola okugifuna ku kibanja mpola ate ekirala kyerina pikipiki eno osobola okugifuna mu maduka gaffe wonna tulina Yuvrage International banda wale ekitebe ekikulu tulina mu Ndeeba tulina Nansana tulina ne Masaka mu Nyendo opposite Jagena complex tukubire ne simu eri note musamu note nya bina mu 516 note musamu note nya bina mu 516 esimu ibono ojikuba kojja kuba omanyira ddala ebintu nga bitambula weekend twagikomekereza bulungi nnyo ngeri mu ebyemizanyo bingi nnyo bwe tutandikira mu mpaka eza Premier League omutendeso w'omukaga yaluzinze omulimu gwe just ku match day 12 kokka ebungereza abatendesi mukaga bagobeddwa jukira batandikira ku Cisco Munozo wa Watford bamugobanga 3 omwezi gwa October ne kuddako Steve Bruce ku Newcastle bamugobanga 2 October ne kuddako Nuno Espirito Santos ku timu ya Spurs bamugobanga November lumo Daniel Fake ku timu ya Norwich bamugobanga na kusomwezi 7 mwezi gwa November Dean Smith ku Aston Villa bamugobanga 7 November kakato leguna social yagobeddwa na kulwadirwa jjo officially bwatiro omulimu gwe Michael Carrick yajja okugiranga akutemu ku interim basis yajja n'okwatwala Spain nga basamane timu ya Villarreal mpakeza Champions League bogera mu liga endala nga La Liga yo abatendesi basatu be bakagobwa Paco Lopez wa Levante bamugobanga 3 October Michael Gonzalez wa Getafe bamugobanga 27 October Ronald Koeman wa Barcelona bamugobanga 27 October Ethan Enseli anayo bakagoba bana Eusebio de Francisco wa Verona bamugobanga 14 September Leonardo Simplici bamugoba ku timu ya Cagliari nga 7 September walio ne Fabrizio Castori ono bamugoba ku timu ya banafa Salernitana na kuzomwezi 17 mwezi gwa October songa ate ne David Balladini ku timu ya Genoa naye bamugobanga mukago mwezi gwa November ate boboze mu Bundesliga yo bakagoba omuye Kai Mark van Bommel ono no timu ya VfL yamugobanga October yamugobanga na kuzomwezi 2 mwezi gwa October in fact yasoka natandika ne wins nyamu Bundesliga ne balowooza nti bafunye naye emipira wejaddako nga 8 tewangula munagumo n'amaliriza nga bamukutte ku nkoona nga timu agitendese emipira 14 gyokka ye mutendesi yeke yagobeddwa mu ggwanga Bugirimani ngezaako okwogera ku ligize tusinga okugoberera wano Bufalansa tebannaba kugoba mutendesi n'omu wane waffe Uganda si basatu be bagenze
Bright Stars okujjawo Beka Mbowa nga agenze emipira 5 nga timu tegoba ne bamusikiza Simon Peter Mugerwa nga interim coach. Then timu ya Wakiso Giants okujjawo Douglas Bamweyana ono tebamujjawo yalekulira omulimu gwe ne baguwa Alex Gita kati amyukibwa Richard Sekweyama Robert Sekweyama ye yagenze okulekuliranga emipira ebiri timu ya Wakiso Giants tewangudde mu game n'emu ngetebeddwa golo 8 etane za Vipers ne statu za timu ya KCCA n'agenda. Then ne ku timu ya Gaddafi ba Newcomers Pitoneni yazze n'atwala omulimu gwa Mubaraka Wamboya ate kisinga okwewunyisa ne Mubaraka Wamboya yasigaddewo naye ate ne bamudemotinga n'afuuka assistant ate assistant yasooka yalinga nga mu kyakubiri mu pecking order. So wane waffe bweti embeera bweri mu batendesa abavudde ku mirimu ku Kyoleguna Social amaze kumanywa emyaka ndozange 3 era mu kumugoba bamuliridde obukadde bw'ensimbi za pound 7.5 bo converting anoza mu za Uganda obero bumbi nga 3.6 mu bukadde 12 mu emitwalo 6 n'ensimbi awezigwamu zisente ze bamuwadde nga bamugobye nga China endagano eri valid. Jukire banga lyamaze ku timu ya Man U oyinza gamba nti okuva lyajja mwezi gwa December ogwa 2019 nga asikira Mourinho newe yafunira omulimu gw'okubeera omusomesa wa timu ya Man U ku ndagano eri permanent mu March wa 2019 ojja kwesa no yes mu March wa 2020 ojja kwesanga nga ye musomesa asinze okuspendinga sente nyingi obukadde obusukka mu 1400 genze maso n'okuspendinga ku basambi ab'enjawulo yagula Magwayo obukadde 8 aguzeyo ono Jordan Sancho obukadde 7.3 aguza abasambi bangi nnyo naye tasobodde kubajja mu kintu kyonna kubanga atuze okuva ku timu ya Man U nga tawangudde kikopo kyonna. Timu ebadde etuuka ku semi finals ne losing ebadde etuuka ku final yasinze okuma exposing ennyo yabadde ya Villarreal season ewedde mu mpaka za Europa mpira gwa gole mukoye mu nomopole ne bagenda mu ntegeke ne baguluzinga 11 ku 10 nga basama ne Villarreal eyali ezanyo obuzanyo ku final za Bulayo omulundi ogwali gusooka mu byafaayo eya Unai Emery naye nga ne mu Europe era waliwo semi finals emirundi 2 ezimulemye mu FA Cup era kyekimu kugamba ebintu bingi bimulemye okukola ku timu ya Man U waliwo n'alizaati zotasobola kwerabira naze zimu exposing ennyo nga season yewedde mu kibinja kya Champions League Istanbul Basaksehir nge mukube golo 2-1 ne batava mu kibinja kya Champions League kino nakyo kyali kibi nnyo gye yali Man City yabakubye golo 2-0 na gompiro kugwamu exposing ennyo wadde nga kiba kisubirwa nti Man City ajja kukuba naye City yabagabye nnyo omupiira nnyo ngo oyinza okugamba Man U eringa ngo bakatiimu ake Malaysia oyinza okuliriza alizati ndigwadde 2-0 n'obuzaabuzibwa naddala bwe bati wagulabye naye nga yagulabyeko Man U kolote yajje in fact mu first half mu kadde heya ya saving Man U emirundi nge5 kati osobola okwogera ku mpira gwa timu ya Watford guno gukyasembyeyo gwa golo nyakwemu Watford ngerwana butasalwako kubanji manje ja kumala ku season either ngesalidwako bangerwana butasalwako yakutte Man U golo nyakwemu waliwo mukaga kwemu gwa Spurs season yawede ku Old Trafford waliwo emuziro ya Aston Villa ku Old Trafford ngali yasemba okwangulirawo omupira mwaka gwali gwa 2008 waliwo nyakubire za timu ya Leicester season yeno waliwo tane zile za Liverpool ku Old Trafford ejo najyo n'emipira olabanga girabisiza nnyo Leguna Social in fact abasinga onji bakosese ekigambo naive lwakwano twakiteeka nnyo mu lwali naye ekigambo naive kitegeeza omuntu abali naive kitegeeza omuntu abatalina experience omuntu abatamanyi byakola omuntu ow'ekibogwe boto boyinza okunyonyola Leguna Social wabadde nga kutakiranya timu ya Man U obudde obusinga okuba obungi yakwatidwa ku nkoona twakyogerako emabega ko wali nti CV emabega we waliyo mukululo ki Man U okujja omutendesi ku timu ya Molde ng'emabega we waliyo Kadifu City nga atagiziza wansi nakyo olabanga kwali kwesuula mukko singa bamuleta ku interim olowooza mu konti kale ekyo kyali yaddeko okumuleta ku interim ng'omutendesi w'ekiseera naye okumwendagana eri permanent ng'agenda kumenkana n'abasajja nga Jurgen Klopp n'agamba emabega we waliyo Dortmund yajiwanguzako back to back league Bundesliga emirundi 2 mirambe gy'omuliringana nga avuganya ne timu ya Bayern Munich bojja ku Thomas Tuchel okujja ku Chelsea mabega wa inayo PSG nga abadde ajiwangulireko pe domestic then ayino ne Dortmund bojja ku Pep naye gwagala avuganye naye mabega we mu CV mulimu Barcelona yawangula zi treble mulimu Bayern yawangula ebikopo byonna ebiri domestic kakati ate Bungereza bagase Antonio Conte ye musajja etimu esatu zasembye okutendeka zonna abadazi wangulira league okuli Chelsea y'Ebungereza mu 2017 okuli Juventus okuli Inter atenga ne makati awo ina timu ya Italy
yagiyamba okuzanya quarter finals za Euros mu 2016 zali Bufaransa. So labanga abasajja abo bonna bonna labanga siviza bonene nnyo okuba wa social a competing nabo era kyekizibu ekinzo okuba ne kwateta webuza ateta mu CV ayinamu ki nga kubera mu myuka Pep Guardiola kakati goleta ate avuganye ne Pep Guardiola avuganye ne Thomas Tuchel avuganye ne Klopp olabanga kigenda kubaberera kizibu nnyo okuwangula ebintu kubasajja abo mu mbeera eyo. Man U bazaako ki mukadde kano omutendesi yali omutuufu okujja ku lwange yali badde Antonio Conte era Conte omulimu guno yagwagala nnyo naye Man U netamwa chance ngeganya goboli guna social Spurs betu ne mutwala kati abalala bonna benda byeka Zidane omulimu tagwagala. Erik ten Hag wa timu Ajax nayo omulimu tagwagala. Luis Enrique ono yatendeka timu yanafa aba Spain egwanga nayo omulimu tagwagala. In fact nawulidde Ronaldo yabadde amwegwanyiza nnyo kati ayinza okubaawo awo Roberto Mancini atendeka timu yabanafa aba Italy kyokka naye sinawulirako ng'agamba omulimu agwagala wabula abaagaliza maani be bagamba nti yali badde omutuufu. Roberto Mancini ono atendesa ku timu zinga Inter Milan, Galatasaray, Zenit St Petersburg kati yali ku timu ya Italy. Yabadde mitambo gya Italy ng'ekola likodi y'ensi yonna empira 3-7 nga tekubwa gye yasudde ku Spain gyo lyabalamu era yabadde kutakiranya timu ya Italy ng'ewangula Euros zino ezabadde ez'okrotating eza 2-2. Tumujjukira okujja Bungereza ku Manchester mu 2009 n'awangulira Manchester ekikopo kyayo ekyasooka oluvannyuma lw'emyaka 3-5 mu 2011 FA yabawangulira ne liigi eyasooka mu bbanga lya myaka 4 mu 2012. Ye mutendesi ayinza okubaawo that is singa abaayagala naye ekyebuuzibwa ayinza okuleka Italy mu mbeera mu eri Italy jjukira tebasobodde kujja mu World Cup mu ngeri eri direct balina okuba playoff mwezi ogwa March kati simanyi oba ayinza Italy okugisuulawo mukadde kano najja akola emirimu gya Man U naye ng'ekyo abakyogerako be babaagaliza Man U. Roberto Mancini yetannaba kukyogerako nti omulimu gwa timu ya Man U agwagala. So mukadde kano Michael Carrick yajja okutaking over yajja okubeera kutakira ininga Man U esamba ne timu y'abanafu aba Villarreal omupiira gwa Champions League. Ebirala byabadde mu weekend Arsenal yakubira timu ya Liverpool golo 4-0. Timu ya Arsenal eno ekyali nto era ojja kwesanga nga abasambi bangi ba omupiira ogwenkanankana n'ogwa Liverpool abamu babadde bagula ba mulundi gusooka mu byafaayo byabwe. Ojja kulaba abasambi nga Nuno Tavares Mamulabi yakoze n'ensobi ku golo yabadde namba 3. Sambiro Konga Mboyo yakava mu timu ya Anderlecht ligi y'Ebubirigi CA mu n'eye Bungereza. Then bana balala ko batambuliza ensonga nabo baana bato Smith Rowe Bukayo Saka Martin Odegaard ate n'ekizibu Arsenal kyeyina abasambi bangi abangu b'okubulinga abangu b'okutomera ebintu n'abivaako kyokka Arsenal berina bwe beenoonya ggoolo abasambi nga Bukayo Saka Martin Odegaard Aubameyang webuuza bayinza kukola ki Virgil van Dijk bayinza kukola ki Joel Matip mu structure bayinza kukola ki Fabinho Tavares. So eno embeera yabaddewo naye nga bagulunze ggoolo 4-0 ne bayambibwa nti basigadde mu kyokutaano kuba ate tiimu zinga Man U ne Brighton ezadde ziyinza okubajjayo zonna zasudde ku weekend. Arsenal bajja kuzzako tiimu ya Newcastle nga 27 ku weekend. Antonio Conte okufuna wini esooka mu ggwanga ery'Obungereza ku tiimu ya Spurs nga bakuba tiimu ya Leeds eggoolo 2-1 ate yabadde home debut. Jjukira ogwasooka baakola 0-0 ne tiimu y'abanafu aba Everton ne baali kwawe guno babadde waka. Leeds yakulembedde omupiira guno mu first half naye muzeyi wakazo oyo Machel Bielsa waliwo oluusi lwalimu okumanaginga embeera tiimu ng'ekulembedde eri kwawe esamba ne tiimu ennene nga Spurs waliwo ebintu bye boolina okukola waliwo ebintu bye boolina okukyusaamu ng'omutendesi ekyo kyo kikyamulemye era emipiira mingi abadde agikulembera ne bamuvaako emabega n'amaliriza ng'agisudde. Sito kuba Everton 3-0 kiba kisuubirwa naye ate era ne Everton ennaku zino Benitez omusaasira injuries nyingi abasambi nga Dominic Calvert-Lewin yabateberanga eggoolo nyingi Abdoulaye Dakore mu makati awo Yeri Mina mu kisenge Andre Gomez Richardson yakadda bayina ekizibu ky'obuvune baluzize 3 bwereere. Steven Gerrard ku debut ng'atendeka Aston Villa bawangudde omupiira yasanze Aston Villa yakaluzinga emipiira 5 egy'omudiringanwa era gye gyagobya Dean Smith katumulinde ng'akyadde kuba guno gwabadde waka ku Villa Park. Norwich City nayo yawo Dean Smith omulimu jukira Smith bamugoba ku tiimu y'abanafu aba Aston Villa ate yajja ku tiimu ya Norwich City yawangudde omupiira era mukadde kano Norwich City yali ku bottom wansi yeyokubiri okuva wansi ina points 8 mipiira 13. Katubalindirire tulabe ate bawangudde ebiri egy'omudiringanwa. Chelsea yakube tiimu ya Leicester goal zadde 3-0 omupiira gwendowooza nti basanze buzibu bwonna wadde nga tebabadde na mutebi ali typical. Kyebalina ekyenjawulo abatiimu ya Chelsea basobola okufuna goal mu sources ez'enjawulo era ye tiimu esinze okuba n'abateebi abangi season yena ab'enjawulo gwabadde 2-0 naye nga goal balina ya N'Golo Kante na ya Rudiger
kugatake ya Pulisic ate tumanya badde on and off ebise bisingo bunja badde abira ku buvune so ne bagenda ku points 29 Leicester City ya season yeno creativity badde ekyaba kuba awata abadde Yoli Tielemans omubirigi nga mulwadde James Maddison ennaku zinava katebo mutino gwagwamuko besanga nga oluso okufuna golo kizibu ate n'enzibira yabwe nayo sinungi defense erije tutwala bangamu wezire Fofana John Evans ne Kogula Soyunchu nga bakuba basatu season yeno tefunye nnyo mukisa gusamba mipira gyawamu ngeri yonna Evans alwala Soyunchu yatera okubaawo Fofana yalwalira mu pre-season kale bali n'ebizibuzibu ebyo naye nga Sale Bungereza akulembedde abatebire golo 11 Mane ne Vardy balina 7 ebo Faransa Lyon ne Masete gwawedde Dimitri Payet bamukubye echupa mu mutwe ekyo nno tekibadde omulundi gusooka era kyaliwo kone mu mpira gwa masomo lalanga basama Nice nenga PSG France yekulembedde ekimeza points esinga Nice ali mu kyokubiri points 11 balina 3 ne Messi yatebe gole ya sose ya ligi nga bakasamba ne timu ya Nantes bagwangu de golo za 3 mu La Liga Madrid bagenze bagulu ku kimeza nga bakuba timu ya Grande golo nyako balina points 3 Xavi wangu de naye debut ye yabadde golo ya Depay nga bakuba timu ya Espagne yebera dabe Xavi ono yakubira timu ya Barcelona season emyaka 17 n'abawangula ebikopa 25 n'abakubira emipira 7 kulokubira alina test ennene ya kuwangula Benfica asobola okuva mu kibinja kya Champions League ekitali ekyo linzo okulaba Barcelona agegenze mu Europa Germany Bayern yaluzinze Dortmund newangula gap nekendera kati ya point emu yokka baawula Italy teams zonna ezibadde unbeaten zasudde Inter yakubye Napoli Fiorentina nekuba AC Milan balina points 32 bonna Inter weberera lake nti bano bonna ababadde unbeaten ye basuuzizza yagwadwa ne timu ya AC Milan 2-2 kati ate yekubidde Napoli na points 28 ogiraba ngeri ku kikopo okujja kere Italy wabadde yekirenze bakiyita Felix Afena Gian ekirenze kino kyakoze ekyafaayo ye musambi asoose okuteba mu Italian Serie A nga yesanze nti bamuzala maka gwa 2-3 ng'olusooka luwedde jukira omulenzi ono bamuzala nga 10 mwezi ogwa January kati yaze n'atebera timu ya Rome golo 2 nga bakuba timu ya Genoa nga wa myaka 18 gyokka ne babanga basobodde okuwangula omupiira amasaza nago gatandise ne leero gakomawo Kyadonde line singo emisana mu ttuntu kabula baline Gomba sawa 9 yembere yo Kyaddondo yo yakubye timu ya Gomba Defense Champion golo 2-0 ate ne Jobu Luli yakubye timu ya Kabule golo 5-2 game masaza ga Buganda edition 17 tugenda koma wano bisikoze biri mu dajana bekutana na 5 abakalasa bakaba kutwale paka samu savu ezo mu ttuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale